Yes, nkulamusizaako mukwano gwange najo sinzo banga otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Mawulire si malungi eri mukwano gwaffe Donald Trump eyakakwata entebe ya United States of America. Amawulire si malungi oluvannyuma lw'amagye okuvayo ne gatandika okwemulugunya. Mukwano gwange gwampuliriza oli ku Yugi Update TV gwenna atanaba kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbakulisaayo nnyo obwakedde mikwano gyange kansubire nti buli muntu bimugendedde bulungi gwe bigendedde obubi tugenda mu maaso n'okusaasira nti Mukama Katonda agire ng'akugumya era akusaasira osobole okuba nga obivuunuka. Amawulire agava mu US Donald Trump ebintu si birungi. Amagye gatandise okubanga gabuusabuusa ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Bagamba kye baali basuubira mu Donald Trump si kye balaba si kye baali basuubira. Era US military naddala ba members batandise okwogera feelings zaabwe entuufu nga boogera ku political environment egenda mu maaso mu ggwanga lyabwe erya United States of America. Era bo bagamba singa waliwo ekifo ku internet omuntu yenna gy'asobola okubeerera, bagamba nti Reddit kye kifo ekituufu. Mu nnaku eziyise emabega abantu abankwatibwako ku nsonga ez'omunda bagezezzaako okubanga bafulingibwa n'abantu nga bagenda mu maaso n'okufuna feelings zennyini ezaddala, ng'ekinyigenyege kitandise obbakwata nga beebuuza ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe erya United States. Newankubadde abalala basanyufu ne Donald Trump ku progress gy'agenda nayo mu maaso ku nkyukakyuka z'agenda akola mu ggwanga erya Amerika, naye abalala tebibagendera bulungi. Okusinziira ku kigenda mu maaso mu federal branches mu government eya United States of America, bagamba nti Trump agenda mu maaso n'okubanga yeeyawulako ebintu eby'omugaso oba abantu ab'omugaso eri eggwanga erya Amerika, era kino kyandireeta backfire gye tuli. Bagamba nti decision zino zaakola ezimu tetutudde nazo bulungi, tetufiiringa bulungi ngaffe aba military mu US. Bagamba tetuzifiiringa, naye ate Redditors baabuuzizza ku opinions okubanga baakitinga okureservinga United States naddala ba military members. Baabuuzizza users engeri Trump ne administration ye ne option zagenda mu maaso n'okukola, era ne bongera ne babuuza US military members oba bali comfortable ne several choices Trump zagenda akola zagenda akyusa okufandinga naddala okukatinga ku federalization ku sources zonna n'obuyambi bwonna Amerika bwe badde egaba okuttattana relationship n'amawanga ago ge babadde balina nago enkolagana. Newankubadde US military tekkirizibwa kwenyigira mu bintu bya bufuzi, era bakyesudde mu guluka tebalina kye bazzeemu kubanga eggye lya Amerika terikkirizibwa kwetaba wadde mu byabufuzi. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, era balina kubeera nga basigala bali Newton newankubadde balonda omukulembeze, naye bagamba basiviliani be balina okusalawo ku nsonga eyo so si magye, era tebalina kuyingirira nsonga zonna za politics. Oba byakola bibatambulira bulungi oba tebyatambulira bulungi balina kusirika. Naye ku luno bagambye batuuse ekiseera nga bigenda mu maaso mu administration ya Trump balina okuvaayo
babeeko kye boogera gwe mukwano gwange ali yampuliriza golowooza ki ku nsonga eno nkwaniriza ku Yugi Update TV comment. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja, naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga, nammwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaze ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwe mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Update TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga mbaagala nnyo era mweraba.